akavuyo ku National Theatre, you remember? Basibye ku bayimbi, Big Eye bamusibye, Mukunja Tasera bamusibye, nga bagezaako okuteekawo embeera oluvannyuma lw'okwongezaayo akaluluka uma omulundi ogwokusatu. Omukunja ye yabadde azze kulayira ne bamusiba. All this byonna put together tunoonyeza ku mukugu waffe Dr. Kwefu atusigire ekifaananyi. What is really the music industry up to now? Bino byonna nga bigenda mu maaso, kifaananyi ki kye bisiiga? What is the future like for the industry? Is politics really a factor that is killing the industry, or it is bettering the industry? Then of course Juliana Kanyomozi yatadde show ye mune B2C byogeza banje wama. Is there any threat? Should any of the two artists be worried? Is obogo muleme gwagwawo gokuba nti olunaku lumu lubeerako omuyimbi omu? We can put as many shows as possible in one day, as long as advertising is bulungi. Byonna bitusigidde ekifaananyi. Let us engage Dr. Kwefu on the state of Ugandan music as it is today. Akaluka umatekani nafuuka kalulu. Kaluka umera bwe kati kali kalina okuba okujjako ng'omuntu yazze osajja mu Uganda ng'otomanyi byabululu byawa. Sina byawa nakalulu konna we kabeera. Akalulu ba Luganda n'obukumpanya. Kati ebyo bintu bibiri tebisobola kutambulira wamu. Kalulu n'obukumpanya bya Luganda nyinyo tolina bw'obyawula. Kati bwe bigwa mu bantu ate olwedde abeeyawula edda kati ne bujja bagira embeera gye tulimu. Kati olwedde bano bayimbi beeyawula mudda wakati mu bibiina by'ebyobufuzi. Waliwo abayimbira ekibiina ekiri mu buyinza, waliwo abayimbira abayigamba ffe tetulina kibiina, waliwo abayimbira opposition. Kakati tebisobola kukwatagana. Muvuuma egenda kwongera kubasatula nnyo okuva lwe yajja, sooka yajja kukoza entuufu. Naye wakati wano mu kugitambuza neeyingiramu namujinga. Okulya ne kufuuka okulya kati okubba buli muntu lwatunula ayagala kavula kati bali mu kwesaba accountability, oli yapye empapula sima, oli yakoze eki, amanya g'abantu gali mu kufa. Simanyi buli president wa Uma abaddeko abadde alizayininga. Sinnamanya nsonga lwaki Sindi tonna alizayininga, because your name has been so clean before this mess. Ne kakati essaawa zino bakufuulidde ddala gwe kapiira gwe bazanyisa gwe bazeno gwe bazeeri. Kati bw'otunulira abayimbi abasinga olaba not because tebaagala Sindi naye because of engeri game gyezanyibwamu. Kati bamalirizanga mu kikazi watu yagenze nga collateral damage. Minisitule okuva neyiwa akalulu ka Uma kyabadde kituufu? Obutuufu obutali butuufu katusobola kumanya. Uma ministry ekuwa genuine reasons. Ontegera genuine reasons abali mu byalo balina okulonda abalundisi b'e Kampala bokka n'ebiringa ebyo. Naye ne buuza nti obuyinza yabugyewa. Bali bakugamba balina kutugayidinga bugayidinzi, balina kubeerawo nga bakalabalaba, tebalina kutusalirawo. Kati wagenza okumaliriza olw'okuba bali tebaagala kubasalirawo, police board n'edduka. Essaawa eyo tebalina kati police board siri kasimanyi akolera mu kitiiki. She's acting as who because tewali president essaawa zino. Nti ebbanga lyonna endongere ebaddewo nga onoonya buli omu yeetoba ku lulwe. Kati essaawa zino bw'oyingirawo essaawa zino n'okukola amateeka kireetera abayimbi abamu okwebuuza minisitule tukoledde ki, bukyanga tubeerawo tukoledde ki? Ebyo byonna minisitule yazze n'esiiga akazigo ne kanyirira naye nga munda wavundu. Bitusi yalangirira nze nafuna posita yaabwe mwezi gwali gwakuna. Kitegeeza posita yaliwo ogwokuna ogwokutaano tuli mu kumalako gwa mukaga gy'emyezi 3 gibamazeewo nga sho teri mu matu g'abantu. So kati okujja kwa Juliana n'atimba it was a blessing in disguise. Era itokability manyi yatandikiddewo amwe eyo just kukiwa vibe. Era essaawa zino tukyogerako kuba Juliana n'atimba. Negwe zino ziri sho bbiri za njawulo ekizigadda nti bagenda kuyimba. Naye ebisigadde bya njawulo okuva ku ngeri gye bagenda okulangamu ya njawulo. Buli omu agenda kulanga bibye. Kyakubiri abalabi be banoonya banjawulo. Bituse enoonya omuntu asasula mutwalo. Juliana anoonya omuntu asasula emitwalo 15. Teriyo omuntu ava wuwe ng'agenda kugula ekintu kya mutwalo n'akisanga ku mitwalo 15 n'akigula. Naddala nga ikize lakizale ggulu. Kino kye tulimu si kufa na kuwona. Teri kati muntu ava wuwe na mutwalo n'ayingira show ya mitwalo 15. The reverse is true. Teri ava wuwe ng'agenda laba kivulu kya mitwalo 15. Mbune wabawo akalango lekamusikiriza akalange show y'omutwalo n'akakigendamu tekisoboka.
waliwo ekigambibwa nti naye Juliana yeewanise nnyo talina na nnyimba zalina ziri awo. Munnange endongo eno erina weetuuka nga omuntu takyetaaga luyimba lupya. Waliwo abayimbi nga tetukyalina kye tubabanja nga n'okufulumyayo oluyimba olupya batuyamba buyambi. Kati Juliana oluyimba olupya ayimbe ku ki kyatannayimba. Gwe muwe topic omuge Juliana mu nnyimba ze no topic teriimu. Ennyimba zonna azirina. Era oba n'omuwa ojja kwesanga topic z'atayimbyeko ze ntono ennyo ziwe bano abatandika bazikuyimbireko. Wano Chameleone yafulumiza oluyimba Forever ne lukola bulungi. Kyogamba mu nnyimba za Chameleone enkadde tewuliyo oluyimba lwasobola ku substitutinga mu Forever. Buli kimu topic baziyimbye kati byajja buzi Maddox wano tumulaba ku twamulabye wano ku Shatoni twamulaba Imperial Royal alina alubamu 2 emu yafuluma 2 ku mwenda 26 yaddamu kufulumya ki tetugenda ne tumulaba. Kali, thank you, Dr. Kwefu Lukuta, the man with an open mind about the industry. Big up on yourself. Kali, mwena watumbudde once again, nyongera kubibaza bali ku social media and you stream live. Big up on yourself. New changes are coming, as we shall be letting you know. Just keep your eyes glued on BBS 35. Now, Maso Gakumire Kurutimbi, waliwe chepya ichiri in the corridors, in the corner. That is going to blow your mind, blow your mind, blow your mind, blow your mind. So tell a friend. Very soon, very soon. Kali katoyongere mawulire. Now, it is unfortunate that in Uganda, Bobi Wine takyasobola kuyimba freely. It is hurting, and I'm actually one of those people who feel hurt because, for a record, I've been a fan of Bobi Wine as a star, his music, and as a character on stage. So Uganda,